Kansubire nti no mwasibye bulungi abalungi abagalwa gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo basasirako nnyo mmwe abayita bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe ssemyoyo gy'abagenzi katonda agiwumuza emirembe agiramuza ekisa agumye emitima abako ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano amanya enzo omumbejja Aisha Nasolo butereevu mba ntuuse ate n'amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga Uganda ekyemba nkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribing ate kakakade like nga video eno tojja kubeera nga ate wejjusa yes nenga amawulire agakyagendera ddala maaso n'okubeera nga ate gatambula twongerera ddala okusaba omwoyo gw'omugenzi Kapeesa abadde ate awangalira wali mu ggwanga erya Saudi Arabia munaye katonda gw'omuze emirembe agulamuze ekisa ayongere okubeera nga ate agumya abako ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano wabula nga munnange yadde mugenzi waliwo abamu ate era abavuddeyo munnange bonga balaba yadde yafudde naye era still bakyamusalira omusango mwabo nno mwe mutabuze ne mwana muwala oba omukyalo oyo Dona Asiya bwatyo yavuddeyo n'amwogerera bino n'amwogerera biri watabiwulidde ngenda kubeera nga ate mbikulekerako wabula ku luno munnange Doni Mohammed kyemususseeko olw'ebyo Dona Asiya byazzenga akolakola kinajjukirwa nti omukyalo ono abadde nga avayo n'avuma ono n'avuma oli n'ayogerera ono n'ayogerera oli kwegamba n'akuddalira ono n'akuddalira oli nga munaye ffe tumanyi oba oliawo munnange ne bbaawe ono gwe bayita Doni Mohammed munnange ali mabegawe era munnange awagira ebyo byakola era abasinga obungi babadde nga beewunya nga bagamba ye naye kwegamba batambuza batya obulamu bwabwe not until munnange ate bineeno we bivuddeyo Don Mohammed bwatyo yavuddeyo munnange n'akola live nga naye alaga obulumi obumuli ku mutima olw'ebintu ebyo Dona Asiya byajja akola olw'ebyo byajjanga ayogerera abantu olw'engeri gy'avvoolamu abantu n'okubayisaamu amaaso nga nekyasinze okubeera nga kimumenyaamenya ng'era ffe obutayawukanako naffe okubeera nga yavuddeyo ate era still n'atabukira omuntu gw'amanyi nti nno yafudde ng'ate munnange oba oliawo kyabadde na buzibu n'abantu wabula abadde just TikTok ng'era aba TikTok abalala Dona Asiya n'atakomoko ye n'avaayo munnange era n'agenda maaso n'okubeera nga ate amwogerera bino nabiri kati nno Doni Mohammed avuddeyo bw'atyo n'amukolera live era ngenda kuba mbikulekerako byonna bye yagenze maaso n'okubeera nga ate munnange amubuulirira nkiddamu Dona Asiya alina ebirungi oba oliawo byakoze baana bangi oba oliawo bayambye mu ggwanga eryo erya Saudi Arabia bano bantolose mu kiyumba badde abamu abayamba wabula ekyo tekimuwa authority ekyo tekiwa muntu yenna yina authority okubeera ng'oyamba ate oveeyo kakanya abantu obavume no kwegamba omuntu tekirina kye kitwala kubeera nga okola ebintu bw'olina bw'oyamba naye era nga still kwegamba tolina buzibu n'abantu kwegamba tovaayo towakula ntalo tobeerawo kwegamba kusosonkereza ono n'oli tekirina njawulo like tekirina kye kiba kigenda kujjako so Dona Asiya tumwebaza olw'ebyo byakola wabula ebintu nga bino tubireeta ng'oba oliawo tusaba ayongere okubeera nga ate alongoosaamu mu ngeri gy'akolamu ebintu bye tekirina kye kigenda mujjako waavaayo n'akola ebintu bye mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa okugamba n'alekeraawo okubeera nga awalampa abantu mu butuufu kino kyakutte ku bantu bangi kuba mu butuufu kyewuunyisiza ddala wabula nga sigenda kwogera bingi okujjako okubeera nga ate mukwano gwange nkulekerako obutambi obwo Dona Asiya bye yagenze maaso n'okubeera nga ate ayogerera omugenzi saako ate ne bbaawe Doni Mohammed live gye yavuddeyo nabeera nga ate munnange amukolera kyankusaba kiri kimu toseetuka kankulekereko obutambi buno subscribing oba tunnaba like nga video eno woba ogyagadde tewerabira okubeera nga ate oteekako akadole oleme okubeera nga ate omissinga out updates mukwano gwange naye nga ekisinga obukulu toseetuka kubanga ate kyamazima ngenda kuba nkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire amalala mangi nnyo nyini ddala goodbye for now nako simanyi ye musa wakako yandirangako amazzi rest in peace mubukakafu obungi ennyo nanga bwe mbanga RIP ennene ate nze mulisa RIP ennene nze mulisa n'ebivu amu mulisula ne mu kirabu oyo Dona Asiya yakyogedde banaye sipavini RIP in capital letters ennene nnyo kufa teeka wano mwajaguza mugagwe namwe mujaguza nakujaguza abawala abato abafuuse bannamwandu mazima babeera ekisiraani bintu ebyokutambula tambula mu bukazi ayima bambi kawalakange kalabye kafuuse namwandu mu myaka 22 agenda okuweza 23 nga kafuyisize annanga naye olulenzi lubadde lulungi naye lubadde lutambuza akasolo bamba olulenzi lubadde lulungi
Nga mukazi munnamwe ye yafudde singa kati muli wano muli mu celebratinga. Nga n'abasajja be mulumirirwa tebabalumirirwa babazaalamu abaana ne babasuula eyo bebabaleetedde n'okubonaabolera ku kyeyo abamu ne tufiira nayo lw'abasajja abamu ababatuusa ku ekyo mwe muliyiga ddi. Mwekolemu omulimu nga we mugwekolamu wakati mu kukungubagirako abalala mutandike n'okukungubagirako bakadaama. Mwekolemu omulimu musobole okubeeranga mwerwanako tweje mu buzibu kubanga ffe teri atwagala. Kadaama ne waafa oli tafa nayo. Kati ngenda babuuza essaawa zino omugenzi gwe muli okukungubagira ku peegi ye mwali mugenzeko ne musanga ng'alina Kadaama gwe yayamba waliyo Kadaama n'okwesiba ku bantu n'okwegomba abantu abatabalinako. Nze mbasaasidde nze mbabuulidde anjagale atanjagala oli wa ddembe okunywa obutwa naawe offe. Bakadaama tumanye ennaku yaffe. Bye bigambo byange mwebeereremu emuwulira Kadaama afudde mutandike okukola live ez'enjawulo musolonze ssente tusobole okukungubagira wamu n'abaki n'ab'effamire. Na message 10 WhatsApp bonna boogera ku ggwe mwana story ki oli biki Doni beera mukazi awuliriza mwana beera mukazi awuliriza mwana beera mu violence ogenda how are you going to survive ebintu bino nali mbikugamba ng'okyali na Saudi Arabia n'ogamba siri muno sikwagaliza ate lero nkunyweredde gana amasadda Doni njagala kusabula kamalo kamalamu Doni kankubuli olaba nze ndi kuno ku TikTok kuno kwendi naye sitera kuvuma abantu mwana nze mbeera byange era gwenvumye mwetondera naye Doni mwana kati obedde oli ku live oyogedde ebintu byo byoyagala musajja watundi mu buliri nebasenamiza amakenda gabadde ganse n'okunzita mbadde manye era nfudde amakenda gabadde ganzise nenzira engulu ngenda okudda engulu nteekako essimu manyi kuliko emirimu kuliko abantu abanneetaaga ate baŋŋamba mukazi wo omukazi afuuse omukazi aye mwana Doni Asiya mwana nze nkutunayo nkuseka nenseka wallahi I laugh at you kuba nze ndi musajja alabira ewala nkusekerera mwana lwakuba nze nkusekerera kyamuli nenkutunira bwentegesirika manyi ogenda kulaba live eno nyige naye sifuddeeyo ko mwana oli ku live oyogera ebintu simanyi oyogera ku mugenzi ate omupiira bagusa baddiza nze Doni beeramu mwana beeramu simanyi nakumanya mbadde sigenda kukola live eno nangenda byange byakwebaka naye Doni simanyi muganda wange simanyi kyoyagala mu duniya eno kubanga akulaze love. By the way waliwo aŋŋambye mu inviting kamalo mu invitinga kati kamalo muyita naye wamuyita ngenda kumuvuma mwana ngenda kumuvuma kamalo muyita kati ndi ku live jangu osabe invite ngenda kukuvuma leero mwana abantu bankyukidde because of you jangu nkuvuma osobola okubeerawo ng'oli bannamunikina nga tona kyoddooni oli n'akulumba ng'alina bye yeesiga ekyo nomanya kyokola si kirungi
kano justika app kakuwaga buwazi justika app kano justika app mukwano kano justika app kakuwaga buwazi kano ka app tika kumalamu mukwano kano justika app tika kumalamu Saka dekola live eno nimpulidde obusungu bwenkebedde mu simu yange mwana bade neba singa sina kyemanyi naye banga bwotyo bw'okola just nze nkwaddeyo ensonga munigamba obikola ate nange ne babiteekamu oba sina kyemmanyi musajja wa Katonda nze nyina ebizibu byange tebinaggwa byenyina okutunulira tebinaggwa siri mu life nnungi okitegeera eno osanga ate abantu bakukyukidde oli mukazi wo abantu basabula boosiibamu wano nabo nogamba yukanze sobola banga gwe life ey'okuvumaavuma si mwenkulidde nze bino byonna ndaba bipya kuba si mwenkulidde ate mbivumirira kuba si life mwenkulidde mwana nze bino sibikuliddeemu ate mbivumirira kitegeera nze bambu mama wange yankuza bulala bino sibimanyi nkuze sibiraba okitegeera kati wendaba omuntu abikola antiisa mwabava ne muŋŋamba agamba ku mukyalawo simusobola kumugambako byagaana bwe liba ddagala lyagaana okukola mumpe eddala byagaana mulekerawo okubeera nga muŋŋamba agamba ku mukyalawo nagezaako buli kimu kyagaana kati mwagala nkole ntya buli kimu nakigezaako byagaana kati bibanga nagezaako ng'omusajja ne bigaana mwagala nkole ntya sirina ngeri gye nsobola baba waliwo omusajja asobola annyambeko naye nze wange byagaana naye before nga tebinasooka kugaana kubanga omuzungu agamba never fail to try Gwe gwe gusembayo nze ono omukazi simanyi Don Asiya nayagala okumulaga nti teriiwo muntu w'amaanyi kusinga Katonda ne weegulumiza n'okwegamba n'olaba ng'olinganga gwe oba asinga Katonda nga gw'obiisizaawo buli omu really kansobole nti mumutaaginza atuuse njagala kumubuulira olunaku olw'okudda e Uganda lwatandika ddi saagala awaayiriza ono omwana afudde mukama omwoyo gwe aguwumuze ekisa njagala owulirize kuba kyemanyi nti kyengenda okugambako ogenda kubanga okimanyiiko kati nyongera n'okugamba nti okudda e Uganda ko yenze naye kati gwe wanegirekitinga nenzira side naye kati kino nkyogedde lwa Kapeesa wagambye nti buli yali mu kintu kyo ky'okudda e Uganda abatandise okufa mpolampola kati nange nzita in fact nze nakirimu okitegeera nze nakirimu ate towaayiriza muntu mulala yenna era bw'obanga osobola kutta nga bw'ogambye wandibadde ate era otandikira ku nze oba okitegeera
n'otatandikira ku oyo omwana abadde talina buzibu na muntu. Sisuubira nti omuntu ayinza okuba nga mubi. Oyo omwana abadde ayambira abantu silently. Tawolokosa nga ffe bwe tuwolokosa nedda. Abadde muntu mulungi mu mbeera nti nga bwe mulaba TikTok, Facebook, w'obiikulawo n'osangawo omwana ono. Kyogamba yandibadde mubi ne mumupositinga bwe muti. Wagenda Uganda. Naye nga nkuyimiriza, naye kugamba mwana, mulimu abantu b'otalina kuwa platform. Abantu abamu beesonyiwa. Naye ate ebintu gwabikola ate ne bakola ki? Amaaso ne bagaddiza nze, ne banyiigira mwana Doni Asiya. Mulimu ebintu bye sitagenda kuwagira kukola bano. Wulirizaako ak'olumu. Beera mukazi awuliriza naawe, wulirizaako ak'olumu Doni, beeramu. Nsobedda neebase muganda wange, nga sina na kye mmanyi. Obedda neebase, nyina message 10 ku WhatsApp, bonna boogera ku ggwe mwana. Story ki? Oli biki? Doni, beera mukazi awuliriza mwana. Beera mukazi awuliriza. Beera mukazi awuliriza mwana. Beera mu violence. Ogenda, how are you going to survive? Ebintu bino nali mbikugamba ng'okyalina Saudi Arabia. N'ogamba siri muno. Sikwagaliza. Ate lero nkunyweredde gana amasada Doni, njagala kusabula. Kamalo kamalamu. Doni kankubuli olaba nze ndi kuno ku TikTok kuno kwendi. Naye sitera kuvuma abantu. Sitera kuvuma abantu mwana. Nze mbeera byange. Era gwenvumye mwetondera. Naye Doni mwana. Kati obedde oli ku live. Oyogedde ebintu byo byoyagala. Musajja watundi mu buliri neebase namiza amakenda gabadde ganse n'okunzita. Mbadde manye era nfudde. Amakenda gabadde ganzise n'enzira engulu. Ngenda okudda engulu nteekako essimu. Manyi kuliko emirimu, kuliko abantu abanneetaaga, ate baŋŋamba mukazi wo. Omukazi afuuse omukazi. Mwana Doni Asiya mwana. Nze nkutunayo nkuseka n'enseka. Wallahi I laugh at you. Kuba nze ndi musajja alabira ewala nkusekerera mwana. Lwakuba nze nkusekerera kyamuli n'enkutunira bwe ntegeseka. Manyi ogenda kulaba live eno nnyige. Naye sifuddeeyo. Ko mwana oli ku live oyogera ebintu. Simanyi oyogera ku mugenzi. Ate omupiira bagusa. Baddiza nze. Doni beeramu mwana. Beeramu. Simanyi na kumanya. Mbadde sigenda kukola live eno. Nangenda byange byakwebaka. Naye Doni simanyi muganda wange. Simanyi kyoyagala mu duniya eno. Kubanga kulaze love. Ngambe mu inviting. Kamalo mu inviting kati. Kamalo muyita. Naye muyita ngenda kumuvuma mwana. Ngenda kumuvuma. Kamalo muyita kati. Ndi ku live jangu osabe invite ngenda kuvuma leero mwana. Abantu banchukidde because of ya. Buli gwe nayise obubi. Saba mu nsonyiwe mwana. Naye Doni live gy'ovuddeyo n'okola ng'oyogera ku mugenzi nga bwe yakuvuma. Eyo video saagirabako nga akuvuma. Olaba kyokoze kye kituufu. Naye Doni kankubulira ekintu kimu. Tojja kusobola kumalako nga bw'otyo bwe weeyisa. Nze nnyina byendaba ne byempulira wootaba. Naye tojja kusobola kumalako nga bw'otyo bwe weeyisa. Kino nze nkikubulira nga kyaliwo ate akwagaliza. Naye togenda kusobola kumalako nga bw'otyo bw'obeera mu bantu. Togenda.
ogenda kubiraba. Togenda kusobola kumalako nga bwotyo bwe weeyisa mu bantu. Kati oyo omwana mugenzi yafudde singa famire ye muvaamu omwaka eyimiriramu. How are you going to survive? Tebinsanyusiza babedda neebase ne babiŋŋamba kale tebinkubye niŋŋamba ate Doni afa ki n'omugenzi afa ki abadde alinamu kuba waali ng'akyaliwo. Okitegeera bw'oba ng'obadde omwinako embiranye obadde omuddamu wali ng'akyaliwo. Ye obadde omukolako bato ng'akyaliwo. Naye oba nga wafeeyirinze kati kite kijeemu enta. Okitegeera kyesonyiwe. Naye nze olaba nze nyinna ebintu abantu si bangu Doni. Osobola okubeerawo ng'oli bwa namunigina nga tona kyo Doni. Oli n'akulumba ng'alina bye yeesiga. Bwe manya kyokola si kirungi. Kano Justika app kakuwaga buwazi. Justika app. Kano Justika app mukwano. Kano Justika app kakuwaga buwazi. Kano ka app. Teka kumalaamu mukwano. Kano Justika app. Kano Justika app. Teka kumalaamu. Teka kumalaamu. Saagadde kola live eno. Nimpulidde obusungu bwenkebedde mu ssimu yange mwana. Mbadde neebase nga sina na kye mmanyi. Naye banga bw'otyo bw'okola just nze nkuwaddeyo ensonga emu negamba obikola ate nange ne babinteekamu. Kuba sina kye mmanyi. Sina kye mmanyi. Musajja wa Katonda nze nina ebizibu byange tebinaggwa. Nina ebizibu byange bye nnyina okutunuulira tebinaggwa. Siri mu life nnungi. Okitegeera eno osanga ate abantu bakukyukidde. Oli mukazi wo. Abantu baasabula b'osiibamu wano nabo. N'ogamba